Okay, kale bantu bange mbebaza nate okubanga mukyatugoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Osobola okunsanga ku Facebook, YouTube ne TikTok. Era nkusaba nti subscribing ku YouTube, following ku TikTok ne ku Facebook. Then Kyengera Kalina Pub tubebaza okubeera nga mutambula naffe. Gwe oyo alina ekyokunywa kyonna kye yeetaaga genda ku Kalina Pub Kyengera obeere ng'osanyusaamu obulamu. Omanyi ensi eno tukola ebintu bingi naye enkomerero ya kusanyuka. Gwe ayina oyagala asanyusa mubiri osobola okuyitawo ne munno n'obanga muwummulirako. Kale gwe ewaka nga wakutamye osobola okufuna amaka ag'okubiri ku Kalina Pub Kyengera. Kikaya College and Vocational School abo basangibwa Bulenga ku 7. Bali ku byakusoma basomesa omwana wa secondary arts ne sciences badde ne boarding okuva ku S1 okutuuka ku senior 6 twalayo omwana bamubangule. Then balina vocational kati ebintu nga bino byolaba guno mirimo gya mu mutwe twalayo omwana bamubangule. Tulina ono muganda waffe ow'amasannyalaze era ku Kikaya College bakola ebintu ebyo ku Kikaya vocational. Naye ekyenjawulo ekiri ku Kikaya nti ate n'omwana wa secondary agenda ku vocational buli week, buli kibiina kiinayo olunaku lwekigenda ku vocational ne babanga babayigiriza ebyemikono. Tulina St. Michael Education Center wali Ekiwanga Mukono batandikira ku kindergarten okutuuka ku kibiina ekyomusanvu omwami Bazibu Michael wali okubanga kuweereza. Kati wano wendi tukyali ku kijja kya Geoffrey Mukungu Malayika. Ndi ne mwami Kasagga ebirala ajja tubuulira kubanga ayinza okusobyamu mu bitiibwa bye naye nga kyemanyi nti be bamu ku baaliko ne Geoffrey Mukungu Malayika. Mwami Kasagga nsaba obuzeeko ku bantu abatugoberera. Baganda bange abatuwuliriza era abatulaba nsanyuse nnyo nange okubanga Muzungu David ankyazizzaako kubanga mbadde mugoberera naye nga sifunanga mukisa kwogerakokko naye. Naye nsuubira nti mwenna mugenda kundaba era kulwa Muzungu David. Mwebale nnyo okugoberera Muzungu David. Amannya enze Kasagga Emma. Kasagga Emma. Nga nsibuka Lwengo. Okay, mwami Kasagga Emma. Nze nsooka okutegeera mu mwaka gwa 2016. Ndowooza okufuna omukisa okulabaganako after 6 years. Twaliwa basudde mu 2022. Tuzzeemu okulabagana lwaleero. Enkolagana yo nange ebadde etya? Enkolagana yange ne Muzungu David tebadde mbi. Kubanga ebbanga lyonna lye tumaze nga tukwatagana sinnafunamu kantu konna kempulira ne ngamba nti Muzungu ansobeza wano oba akoze ekibi wano. Nze bintu byo byonna bizze binyumira kubanga bw'oba osaze okukola kintu okikola mu bulambulukufu ate nga kirina kye kyongera ku ggwanga si ku muntu omu wabula ku ggwanga lyonna. Ensonga era lwaki nti ngezaako nnyo okubanga nti nkunoonya bw'ombula wakiri n'entambuza ebigero okufuna wooli. So mwami Kasagga nsaba kubanga twali tunyumya nakimanyaako nti gwe omu kubaali ne Geoffrey Mukungu Malayika oba abasobola okubanga batuukirikika. Mwami Walukaga abeera Eva Bisi be bamu ku baana bayita ewa Mukungu naye kati nze nfunye gwe. Ewa Mukungu wagendayo mwaka ki? Ewa Mukungu nagendayo mwaka gwa 1997. 97 ng'ekibiina kyakabagibwawo emyaka 2. Musisinkanira wa? Mukungu bwe nva mu kibiina kye nalimu bali bakiyita Ngabo United Singers. Kyalimu baani? Ngabo mwalimu omuyimbi kati aliwo Ssekiganda Steven. Kagezi Munnyo wakuno Nakaggwa Sharifa. Ennaku ezo yali baddeko eyo Dubai. Kati sikyamuwuliza. Mulimu omuyimbi bamuyitanga Brian ya Mugerwa twakolako naye. Kasolo mujje. Katonda akomawo. Twakolako naye mu Ngabo. N'abalala bangi Peterson Sekajja ba Justin Nantume sono wafono. Ne wali omulaba mutanga Justin Nantume basempebwa. Mwe naveeyo nenzijja nempumulamu ewaka.
kakati mwaliwo era omwami mulala bamuyitanga Kibirango najja okunkyalira nanga kati ndi museggwanga lwaki wo Kibirango Kasacca. Okay. Nze manyi Kibirango Joshua yafa baami. Yali munantalabika eya Fred Sebale, Fred Iga n'abalala abaali awo. Yakolerako ne Makuge Elias Safu Kibirige. Kati najja nanyumiza ebirungi ebiri museggwanga nansenda nali ngenze kulaba Ndongo Ssebo. Natuuka nga mukungu musajja atuukirikeka. Kibirango namugamba ono omwana twakolanga naye nenga akola bulungi lwaki situmutwala. Mukungu yali musajja mwangu nyaga akola bulungi tumutwale kubanga akyali mwana muto abo betwagala. Olwo muli luddawa? Olwo twali Lwendawula kisangibwa Rakai nga agenderwa amaggwa. Ate awo naddeeka sadda waka wali osiibudde oba baali najja sisiibudde naye sinali siina mukyala ng'ate ebyo ebitegeera ebyabavubuka. Bamuzeeyi tebaali bakambwe? Bamuzeeyi wange baali bakambwe ng'endongo era tebajagala naye baali bamaze okuguma emitima kubanga badde nagikubyeko. Era bwe twava awo twatandika Kibirango nanga tujja kubeera ffenna tutambuze emirimu gyaffe ffenna. Bannyaniriza abasinga obungi wadde era tibibulamu mulimu ababanga tibakikola abakiika ensingo naye nga bannyaniriza. Mukungu yanjagala nnyo kubanga nali nzannya bulungi. Mu nnaku 3 nali neetabye mu Kivvulu ejjiini ly'e Mombasa. Sooka otunyumize ejjiini ly'e Mombasa. Omanyi nti n'oluyimba obuyimba lutiisa abantu. Kati watya singa oluyimba olwo oba olusanze ku stage lwalinga lutya? Oluyimba audio etiisa abantu era bangi nga tebawuliriza luyimba olwo kiro. Kati walinga wolaba oluyimba ennyimba za Livingstone Kasozi 2 bwe ndiba nfudde ne duniya weeraba abantu tebaagala kuwuliriza nnyimba ezo naddala mu budde obw'ekiro. Kati ejjiini ly'e Mombasa lyali zibu nnyo ng'ovudde mu kyokutiisa gwawuliriza neyaluyimba yalaalutya nga ye yaluyiiya yalaalutya kubanga nze kyenzijjukira mu jjiini ly'e Mombasa eryo twazannyanga naye nga mulimu komedi mungi mulimu okutya kungi nga buli abeeramu atya. Kakati Mukungu yatyanga ejjiini kubanga lyali lirabika bubi. Ani azannyanga ng'ejjiini? Ejjiini yali omukyala erinnya ndyerabiddemu naye waliwo omuvubuka bamuyitanga Kasacca nga yeeyita Kibaakuulo. Yali bbaawo oyo omukyala n'erinnya ndyerabiddemu. Bbaawe mu buntu obwaddala. Naye nga yazannyanga ejjiini. Omukyala oyo nze nawe yabanga ng'atali ku Kivvulu nga mmutya nga ŋŋambuusanga yafuuka. Naye ng'ekyambalo kyabeerangawo ng'akyambala bwambala. Ekyambalo kyalinga kitya kyafaanananga kitya? Mukungu yateeka obwongo mu kutungisa ekyambalo ekyo oba yakiroota kubanga siwali gye yakikoppa naye alabika yaloota kiroota kubanga yatungisa ekyambalo nga omukono kyalinga ekyabagole nga kyeru kiina buvubi wano bungi wano naye ng'olugalo lwa kyalasajja baaluteeka eno waliwo fuuti nga nnamba engalo nga baazitunga nga mpanvu bwe ziti nga bwe kigira bwe kiti ng'olaba engalo zigenda kutuuka zikusikeeri nga feesi ya ekyambalo ekyo akakookolo ke yambalanga feesi amannyo gaatandikiranga ku kutu kuno ne gajja ne geetoolola ne gatuuka ku kutu kuno nga kirina amaaso 3 ng'eriiso erimu liri sayidi wano eddala liri wano eddala liri wano kati nga bwe liba lijja ejjiini bwe riti nga naawe ali eno dduka olaba lijja wuwo kubanga yajjanga agira bwali ng'engalo zirebera bwezito olaba zinaanuuka zaagala kujja gy'oli kati ng'eri ebinnyo bitunulidde oweno nga naawe bikutunuddemu ekivvulu ekyo abantu baakimalirizanga buli omu yeekweka amabega wa munne kubanga nze nakizannyanga naye nga omutima gumbuuka nga njagala buli ekifuluma eri nga nange nziruka naye nga ate ndi mu gwe mu kivvulu ekyo wazannyanga ngaani? Nze nazannyanga nga muganda wa Mukungu kubanga yatuyita ffiga yagambanga muganda wange ffe nga tumuyita baaba muganda wange ogumye ng'adduka bwe yeekweka mbu ndi eno mu kipipa nga nze mugamba baaba vaayo tugende kikwata nga tuwaga bwe tuti kyenzijjukira kimukolo twali kyakudduse kiri awo kumpi awo ng'ogenda kyotera
twali tuzanya nze nali nzijja bwente nga mukungu yekwese mabega waliwo era ekipipa nga gandi eno mu kipipa nga waliwo omulala ekibiranga oyo gwe nga yazanya nga ye yaddukanga naye gwe gandi eno mu kipipa guma nga ye yekwese ate kati nze nekaza ngamba abavaayo tutya ngenda kikwata muto wange onakikwata nti nja kikwata muto wange nakikwata kumbe ekintu kinva mabega sikiraba yakiraba ali eri alina maaso manene nga kanula bwati nga beragera onakikwata muto wange kati nekijja kiba kisembedde okunkwata wana agamba kale kikwate nangaba aba wekijja ngekikwata kugira bwente ngekinkwata ko wano nindu kukyusa bwente amaaso nasimbula emisinde nentomera omuti ogwaliko balubo fe byaffe sibye byakati bateeke bitala bibatulamu abasimbanga omuti wakati w'ekikaali nga nebali obalaba ngate nabo bakulaba kati basibako bubalubu buno bwakenyo bwa mekobo bwa masanyalazi kati nga kaka nenga ne generator ze tuyina size zamanyi nyo kagera kabanga akagala okuzikiramu kati natomera omuti ogo ne gugwa ne balubu ne yatika nenga tuyineji ekyakuddusaawo nenga si comedy ekyamazima nga ntidde ekintu kyali kitiisa kiri nakyo vola nkuga nti oyo mukyala namutyanga yali si wa bigambo bingi nenga ne waba takyambadde mutya kyali kitiisa nnyo era singa ebadde nga video weere ya mukungu ekyamazima yali nyumye naye yali tiisiza nnyo abantu kati Kasaga olaba otya kubanga gwe walaba njagala awutoova omuzanyo gwe mwazanyanga nzonoonyeze abantu bogenda okola nabo vidiyo nkunoonya n'ekyambalo wakiraba bulungi njaga tukole vidiyo ya Geoffrey Mukungu Malayika ejjini ly'e Mombasa ekyo kisoboka kubanga kati olaba lwakuba era oyagala kunziza mu ndongo ate gye nawo tukola kye bayita memories nga naawe gy'olibeera ogamba kati olaba lino toffaali lyogase ku muganda we olowooza bameka be yakola nabo naye nga n'okulinnyano tebalinnyangawo era bangi kubanga era nze nagenda okugendamu ng'era bangi batambuddeko kko naye kubanga nze saakolyamu bbanga ddene kyali emyezi 8 naye waliwo bye yatandika nabo nabe yamala nabo naye ng'oluusi tebajjangawo kituufu waliwo ne we yatuukira okulwala be yali nabo naye nga wano tebakolanga ki tebalinnyangawo nti bakole ki wano tulaba wano enakatoogo kumpi ne wano era bangi bajja ne bakubaawo ebivulu naye nga n'okutuuka waliwo n'abaliwo ekalimira tonnatuukawo endongo weziri jazz weziri awo olwaleero waliwo endongo yataani ayi sitegedde bulungi naye nga weebiri mbuuzizza naye oli tanyonyodde bulungi webali kozi waliwo omukyala webagamba omukyala oyo mama waffe yagamba waliwo omuyimbi yajja wano naye saamutegera bulungi najja nga yakavaawo naye saamutegera kati simanyi so njagala nkuwa obuvunaanyizibwa Kasaga sigenda kunoonya bantu emu ku project gye ndiko abantu abasinga bamanyi ebintu bino muzungu ayoola mu nkumu naye zomanye ebigambo byange ebiseera ebisinga bitono nkugamba wemba njoola naawe ate osobola okuyita eri n'oyoola kijja kunyambako omulimo olubimbi okola ki okuwera nti wetubanga tugezaako kugatta akadongo kamu fena tukolere wamu diversity okwawukana sikigaana kasita muba musigadde ekiruubirirwa kyekimu kadongo kamu tugezaako bugeza kubanga tumuuza mu bantu so nalowoozezza nti wetukwata vidiyo z'abayimbi naddala abo abaatuvaako ku maaso tuyinza obeera ne tufaali lye tugattako ennyimba nnyingi ezannyuma kati ng'ejjeni ly'e Mombasa kyamazima oluyimba lwanyuma naye terulina ki terulina vidiyo nga nsuubira nti kati ensi gye tugenzeemu yaki ya vidiyo kiyinza okukomyawo ne mukungu ono mu matu g'abantu kubanga waliwo abaana ba TikTok bagenda musala ba YouTube bagenda muteekayo n'abaana abatazizanya ku mpewo nabo bagenda tandika okola ki okuzizanya so nze mbadde nsaba ti gwe noonya banno musobola n'okwetendeka oluyimba olwo ne tufuna ekifo kyaffe n'obudde bwaffe nga butegeerekeka bulungi tukole oluyimba olwo ejjini ly'e Mombasa ekyo tukiteekaawo
ekyo nga tuba tukivuddeko nti mukungu tulina etoffaali lye tugasseeko kadongo kamu. Anyway, kati mumaaliriza okuzannya ekivulu ekyo. Mukungu embeera ze ez'obuntu ye zaali zitya? Embeera za mukungu ez'obuntu, mukungu yali nga tategeerekeka. Kyeyali tategeerekekamu kimu, abayimbi ebyaleero bimanya, abayimbi beeraga nnyo. Beeraga nnyo, naye mukungu yali w'amaanyi mu biseera ebyo naye nga teyeeraga, ng'amanyi omuntu nga bw'ozze nga bwakutwala. Mukungu yayagalanga nnyo abantu, ne we yatuukanga ku kyalo ng'ayagala nnyo abantu, ng'ate ayagala abayimbi be. Kubanga nze nali muto naye nga gwe njogeraako ekibi mukungu akumanyi, nga wajja kuyingira otajja kukuba naye ng'ajja kujja nga era musunguwavu okiraba, kubanga teweeyambisa maanyi go okujolonga oyo gusinga. Eyo yali ŋŋombo ye, okiraba. Mukungu yali ayagala nnyo abantu, ng'agatta abantu, nga teyeemanyi ng'ow'amaanyi ate nga yali musajja w'amaanyi ebiseera ebyo. Ekitegeeza mukungu yali musajja mulungi. Ensonga lwaki ondaba bwe nawulira kimukwatako najja ne ŋŋamba kaŋŋende ndabe, kati mulaba malayika wuno mutuddeko. Kati olw'endongo obudde obwo nga mugabana mmeka? Kale mwayingiriranga mmeka? Kubanga olina okusooka n'otegeera eziyingira olwo otegeera ezifuluma. Kati ekivvulu kye nasookera ddala okukuba ne mukungu abantu bayingiriranga 3,000. 3,000. 3,000 nga muyingiza abantu nga mmeka? Ng'oggyeko bano nti Rita nze akuyingiza, ono ye yasombye emiti, ono ye yasaze essanja, ono ssentebe bakakiiko 9 baabanga 18 abo nno Mugonza yali tabaagalira ddala nti nga ssentebe ye kyakola ku kyalo ayita eri bw'ati n'akuŋŋaanya ebinusu mu batuuze be, olwo n'abaleeta ku kigondi, aleetanga 10 na kintu, ono akola bw'ati, ono mukyala wange, ono mutabanyi wange, ono ki, naye nga ye yamaze okusolooza aze akole ki, bayingirira bwerere. Kati mwayingizanga nga bameka? Ku maanyi ga mukungu era ayina, kati nga oyinza ogamba musajja w'amaanyi ku budde buno, twayingizanga abantu 200 nga ku olwo abagunya bajja kusula banywa n'enkeera, abantu 200. Olwakakaali kajjudde sitwasibanga bino ebinene, ekikaali kye twasibanga essuuka zaffe ne bulangiti n'essanja ettonotono limala okusiba etwasibanga. Essuuka ze mwakozesanga mu kubeera nga ze mugenda okwebikka ate nga zisiba ekikaali. Kati nga gwe otule tuba tukutte ate ng'endongo ekyagenda amaaso okola oti ogenda n'obambulako eriri oba? Enkola yaffe sitwavanga mu sayike mabega, omwatukanga okuyimba nga babayita mwenna, nga mubeerayo emabega, nga weebakira baagayo bw'oti n'olinda essaawa z'onaagenda okuyimba. Kubanga ffe twakyusakyusanga engoye, bw'oba oyimba ennyimba 2 olina okuba n'engoye ez'enjawulo za mirundi 2 ng'olina baaga yaawo, kati ng'okyusa. Kati tibyalibanga mukwebaka nti era nga n'essuuka ziri wano kati oneebaka. Ndowooza baganda bange, naye Mwami Kasaga njagala tukwatagane, tujja funayo show tulambulule endongo eno we yatambulanga, kubanga abantu bangi balabye endongo ya kaakati naye ng'oba oli awo bangi tebategeddeeko ebizibu by'endongo ey'edda. Balabye endongo naye tebalabye ku bayimbi, kubanga abayimbi tebakyaliwo, n'abaliwo nabo omulembe guno gwabatutte. Bangamba mbu kati tulina bimererezi birokerwa, kati n'abasinga mbu bawagizi b'abayimbi. Linajja nze basudde gwe nsinga okwegomba, oli nze neegomba Kafeero, nze neegomba Walukagga. Kwegomba kubanga muzungu waliwo ebintu era nyinza obyogera abayimbi abamu abayinza okulaba oba vidiyo balaba bubi, naye nga kati kankubuulire, olaba nze ngoberera omupiira gw'e Uganda. Omupiira gw'e Uganda gwateredde oluvannyuma lw'aba ex players
ab'omupiira tetugenda agamba nti national team oba ki naye kasitoli x nange ndi x nange ndi x era nsobola oba olumu nvaayo. Waliwo abaana abakola omukutu ku YouTube okwo baali basambi ba mupiira naye we bannyuka omupiira ne basalawo baweereza omupiira era babeera boogera ku biki ku mupiira ebibi ebiri mu mupiira kati ebikyamu bye baalaba mupiira na butye bandirabye omupiira gukole ki gutambule. Maye amazima gasigala mazima omuyimbi yena ananyiiga kati ki ekiba kikunyiiza banga bugenda n'otunuulira ffe ebiseera bye twayimbiramu buli we twavanga mu trip ne tugaaka tuva Masaka ne tudda e Kampala nga tugenda mu rehearsal nti tugenda kukolera Gangu oba tugenda kukolera Natete ku Ttaano. Ye rehearsal za Sseggwanga gitasinga zaalingawo rehearsal za Sseggwanga ekyamazima sijja kuga nti twazikola ku twava eno twakubira bukubizi ate genda kubizinga nga tugatta tusobola okugenda okukola ki sisobola kuga nti twazikolerako wano okitegeera naye kati kyenkugambako mu kibiina kye nasookeramu twazikoleranga kubanga kyembadde njogerako twakolerako eggango ne tukolerako Natete ku Ttaano eggango awo omugenzi Sekabembe yala atutendeka so twabanga ne ba trainer Livingstone Sekabembe yali akola ki yala atutendeka nga tukwatira n'emiggo oluyimba lulina kuzina bwoti olina kuyimba bwoti sebo nga luyimba lulunga naye nga kugane wojja okulutambulirako tibikyaliwo olwaleero ugenda olayiyo oluyimba lwe n'agenda mu studio ng'afulatinga n'okufulatinga ng'ayimba oluyimba ng'omuwulira CDF nenga afulatinga ebitaaliwo fe abamu batubuuza lwaki timulina nnyimba ezirikoded kira omulembe gwotwaliko gwali mukambwe nga ugenda mu studio maga asooka olindemu sooka olinde kyakutwaliranga budde ki gwe ng'omuyimbi omupya okutuuka okukkiririzaamu nti genda ku stage oyo osanyuseemu abantu ekyo kyalwangawo olw'ensonga wajjanga ku stage wajjanga nga tonna bagendako mu rehearsal nga kizibu okukkiriza okuyimba okiraba kubanga wabakubiranga n'ofuna omuyimbi nadderi omudongwe nakubira ng'oyimba naye nga toli ku masannyalaze ssebo olwo ne lukya n'agamba enkeera n'ogenda n'oweetikka ebyuma n'obeera n'oyambako awo nazze kuyimba ne lwaki tibampa naddamu enkeera nakkubira ssebo ng'omuwayo n'akasente okuwa obudde era mpaka wewatuuka n'awulira ng'endongoozi tuddemu bulungi n'atandika okutwala ku back stage nga bwebateekako ebyuma ng'oyimbamu bawulire mu bivuga biri nga byonna kwebiri nakyo ne kikutwalira okumala weeks ngezi nga tonnaba kati mpaka awo we baatandika ne bagamba kati ogenda ku stage oyimbeyo oluyimba okiraba kati bwe bito ekyatwalanga akadde ng'oyinza n'okumala emyezi ebiri tonnagenda ku stage kati ky'ekyokugenda mu studio gwe omuyimbi omupya kyakwetaagisanga ki studio zedda obuzibu ezaalimu kyalinga ng'essente nnyingi zakati ziyinza okuba zisinga naye ng'ezedda zaali nnyingi tezirabika nga oyina ekyokuba n'essente ng'ate si y'ensonga wabula ng'olina okuba oli muyimbi ebyo producer byayagala so si ggwe by'oyagala era ng'ogendayo n'asooka n'oyimbamu n'abikubira n'agamba genda ojja kudda. Ekitegeeza studio zino zaalinga za bikula ebiri kubanga bakulaga nti mu kusooka studio waliwo nga zibakwatira bwereere okugeza nga wamalanga kola linnya okutuuka nga osobola ogenda oluyimba ne bakwatira bwereere olw'okuba baba bakuwaddeko bano abaagulanga ennyimba. Ekyokukwatira obwereere kye namanyako kimu bwe wabanga oyimbye bulungi era nga balwagadde balukwatiranga obwereere naye nga tofunako ssente ng'oluyimba oba waakasajja ndisaanizi ye n'alutunda bw'amala oddutunda n'ajjamu zaayagala n'agamba ye wayimbye
n'akuwaayo yakukwatiranga bwereere era nga naawe oyimbira bwereere ye nga yafunamu. Anyway, ndowooza tufunye topics empitirivu ez'okuba nga tudiscussingako ekyo nkireese oluvannyuma lw'okuba nga mpuliriza ennyimba z'abayimbi abawerako nga bakukuluma ku abo abaguzi b'ennyimba, era ndina enteekateeka ey'okukyaza Muzeeyi Kasse mubuuzeeko ku nsonga ey'abayimbi okuba nga bakukuluma, kubanga ono Hadija Nakamya, Prosi Nakamya mu luyimba lw'Omulyaza Amaanyi akukkuluma nga agamba nti abayimbi bakola abaguzi b'ennyimba babafudde olusuku okutwalanga ebyabwe eby'obwereere. Then no Edward Mubiru Kaligweramu eyo mu luyimba lw'Emirimu Mizibu era naye akukkuluma obubbi bw'abaki bw'abaguzi b'ennyimba. So eyo nayo topic. Anyway, Mwami Kasaga twagala kweyongerayo ogwaffe guno tugumaaliriza nga tulinze kubeera nga ate Katonda wanaaba atusobozesezza tudde wa Francis Bukenya tumaalirize abantu bano nabo tubaleke mu mbeera ennungi. Baakola, abamu baakolera mu bwavu, waliwo abaakola ne bazifuna. Ssente si tteeka nti zirina okubaawo, ebintu abantu bye balina okutegeera. Osanga omwana omu ku mitimbagano eyo n'agamba ze baakola nga baaziteekawa, ne weebuuza gwe olinawo mmeka. So ebintu ebimu bya Katonda. So nsaba osiibuleko ku abatulaba ate tubeere nga tweyongerayo. Baganda bange naddala abayimbi kubanga mmanyi bajja biraba, ngenda bagamba ekintu kimu nti mwegatte mujjemu endowooza embi gye mubadde muyina ey'obuteeyagaliza, mubenga buli weeyagaliza munno naawe ofuna munno muwagenga buwazi. Okiraba ensobi gye mugambye naye togimugambira mu bantu. Muzungu omuntu nawe oba okoze ensobi nakunenyiza mu bantu owulira oswadde embarrassed. Kati tonenya munno kubanga mbadde mbira ku mikutu ng'ola adda ku munene amukuba ennyondo. Wayimbye biki mu bantu 100 abaliko? Ng'ekyo kintu si kirungi. Naye yagenda mu studio ng'amanyi ayimba bulungi. Abayimbi nsaba mukyejjemu bwe munakyejjamu ate mukoppe kuba ndi bannaffe bayimbi be mwali mwegomba kubanga ye kati nga mukungu nze kubanga mukungu alina ebintu byeyanjigiriza. Nze mu video ya mukungu eyo nakolayo ne firimu nno ngambye okuzanya oluyimba. Nayiga okuwandiika firimu naye nga comedy ebintu byonna jijja mu luyimba. Kati ngenda basaba kimu mubeerenga mwagaliza bannammwe ate n'okuwagala nnyo obwongo okulaba nti ebintu bye mukola bibongerako mu maaso. Kubanga buli woba nga toyina ate oba ofiti n'ayina bwe munakyejjamu mugenda kuba bulungi. Amannya nsigadde nze Kasaga Emma Munnalwengo. Okay, kale bantu bange nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst nkugamba nti kalina pub ekyengera gy'olina okuba nga osanyukira okyusa ku bulamu gwe ayagala okwebaka n'ebintu ebirala olinawo mukolo gw'osobola ogenda n'okukolera ku kyengera pub, birthday parties, buno bubaga bwaki ne munno okumusanyusa abakola zi proposals ku kalina pub ekyengera. Then Kikaya College and Vocational School abo bali ku bya kusomesa mwana wa Uganda ne St. Michael Educational Center. Kati mwe abeetaaga okubeera nga mukola ebijja bino nammwe mbasaba nti mwerekereze musobola okunkontaktinga naye nze nkusaba oboze mu inbox yange tuukira ku nsonga zeno munange ndina entondo bano ba hayi. Hero omanyi abantu tebalina njogera, abantu abamu tebaakuzibwa ajja n'akugamba hayi n'omubuuza njogerako naani n'atakuddamu era naddako hayi no nze siri mukazi nti ogenda kunkwana. Njagala nnyo tuukira ku nsonga kijja kunnyamba okusevinga obudde okutegeera nkolagana kijja ngenda okolagana naawe. Era nze olaba kati abaagala ennyimba oli bw'ajja n'aŋŋamba nze Kasaga Emmanuel ndi wano e Lwengo nkola ntya okufuna ku nnyimba za Kadongo Kamu ne message we naalabako message nezinabeera 10 ngenda kusooka nzijewo eyo kubanga mmanyi kikyakola kyayagala. Naye bano ba hayi hero biki n'omuntu n'omugamba asaba ompe ku mannya go kosa gy'owangaalira mbw ate amanya gaaki oyagala business oyagala kikati gwe woboze wange
olina okugumira ki amateeka gange era nze bangi ajja neemulekaawo. Omuntu ayagala okusigala ng'oli anonymous nga tomanyiddwa tonoonya muntu, sigala gy'okola ki gy'obeera, kubanga nange ndina olukusa olw'okwagala nkole ki ntegeere omuntu gwe nkolagana naye. So ebintu ebimu baganda bange tugezeeko okwanguwa, tugezeeko tukole simplicity, ebintu bigenda kutwanguyira. Naye nga neebaza buli eyeerekereza ow'ekikumi, ow'ebibiri, ow'ebisatu okubeera nga mukungu tusobola okumutuusa wano. Tulina project eddako Francis Bukenya, naye ng'abayimbi bangi bali mu mbeera mbi. Watuukako ewawe gy'abayimbi Christopher Ntegese Badduka? Fo twasooka oteeka amalaala ago ku mitimbagano nga gaameramu n'ekiswa, nga eddaalo lyasituka liri eno mu bbanga, wano kiswa kyereere. Naye twebaza DJ Kikofiira nti yagenda n'akola, naye we yakola yalekaawo kizimbe, bino tabikolanga. So nga ekyo ekintu kyetaaga okuba nga kikolebwa n'abalala bangi gye bali eyo. Gisebowa Mugonza naye ali ku gundi bwe gatyo ng'agamakungu gaali. So bangi nga we baamala obbakanyuga eyo ne bagira ono Godfrey Muwaya Kayanda mutabanyi we yakola ki n'afuna sementi n'ateekako, Ssaalongo Kiwanuka Fiina era mutabanyi we yakola ki eyeevaamu n'akola ki n'ateekako sementi. Kale mbasaba baganda bange nti twerekereze, tutambulire wamu nammwe families we tubale nga tuzze bambi mutulabenga abantu ab'obuvunaanyizibwa, tutambulire wamu. So sigamba nti ekko lyonna tulina kulimalira ku bano be balina okukola ki. Bano mwe ababalinako oluganda n'okusinga ffe, kubanga kati bano we tukola ng'ono mukungu, ebyo byonna praises zonna zidda mu famire, ebisinga bidda mu famire zammwe. Ffe tuba tweyongedde, naffe tulina zi famire zaffe, so tusaba ebyo tutegeeragane bulungi era mututegeere mututwale ng'abantu. Naye anyway eyo tuveeyo, naye ebimu tebisanyusa. Mwami Kasagga tolina kyotamanyi, naye nga mukungu uno tumumaaliriza ati tweyongerayo walala, era kiyinza n'otutwalira emyaka n'abamu okutuuka okufa nga tetuddangako wano. Obadde umaze emyaka emeka nga tutuuka wano? Nga si malaalo gano kibadde kitutte emyaka egiri mu 10. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba.